W'eggwanga omwaka 2025 twabategezeza olunaku olw'eggulo nti twagenza okuva wano ng'abantu 5 bebokka abaakafuna certificate ezibakakasa okubeera ng'ate bajja okubeera ng'ate basunsulwa era nga Yoweri Kaguta Museveni tuli habulwa ye yabadde alina okuba ng'ate akulemberamu ku ssaawa 4 zennyini awo we nakakasiriza Chadia nti bannange entebe neewooma zaagenza okuwera ssaawa 3 n'eddakiika 58 nga Yoweri Kaguta Museveni ne Kabiite we Maama Jeanette Kataha Museveni nga baatuuse dda kubanga twali tulinamu ekirowoozo oba anaadireeyingamuko oba yabimanyiira oba yakola ki muganda wange nga wali mu budde nga yatuuse dda era bw'atyo Yoweri Kaguta Museveni yawerekeddwako olukiiko olwa SEC mu kibiina kya NRM baminisita abamu nga Ssaabaminisita Maama Robinah Nabbanja ate nalabyeko amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga n'abakulembeze abalala abamuwerekeddeko okusobola okubeera ng'ate anominatingibwa era olwatuuse President Yoweri Kaguta Museveni ng'empapula zazikola ki azirina era bw'atyo n'azikwata n'azitwala bazeekennenya omutima ne gutukuba tuga nti bagobe empapula z'omusajja nga teziwera tunamu nga academic document yemu ate yakikwangala omwana wa boda yambuuziza nti kakati byabakama asobola okwekyangawo n'agamba teziwera munnange buli kimu kisoboka asobola okutunatula naga naye olupapula luno sirwanasa nemugamba nti tamanyi linnya byabakama isobola okufuuka byabakaaba munnange Yoweri Kaguta Museveni nga batwala empapula ze era wayiseewo eddakiika ntono bw'atyo omulamuzi Simon Byabakama n'amukakasa nga candidate ajjudde mu kalulu kano ke tugendamu era bw'atyo bwe yavuddewo President Yoweri Kaguta Museveni n'agenda n'ayogerezeganyaamu ate ne bannamawulire nga bamubuuza ku nsonga ez'enjawulo era ezimu ku nsonga ezaamubuuziddwa era zezimu ezisinga zeyatambuliddeko bwe yavudde we bamunominatingidde n'agenda Kololo aba NRM saako ne banafa ba PLO nga twabategeeza babadde mu keetalo era ekyabadde Kololo ebiyitirirwa byazimbiddwa abavubuka okuva mu NRM baalabiddwako mu makubo nga bamachinga bwe bambuka wa Kololo era ekyamazima Kololo yawuumye emmere yabadde Kololo Shadia sigwayagala okulya nalabye emmere neŋŋamba Mushadie wange omanyi ki oba nabaddeyo omanyi ki bannange emmere yabadde Kololo wano simanyi bannange abatuyise mu nkuŋŋaana bala kyemugenda tukolera emmere yabadde Kololo wano naye besides emmere ekintu kinasinza okwagala nti osinga obwedda beeraliikiridde obukyankalano biki ku makubo abantu bonna babadde organized this time round tebaleese effujjo lyabwe ku kkubo yadde bw'atyo President Museveni n'atuuka mu ssanyu laba bazzukulu nga bagamba yoyo jjajja yoyo bannange ng'atakyalabika muto byakyuse ti yoyo omuvubuka owaffe siganye bw'oba owaana ekikyo obalaba nga bagamba kyekyo jjajja ebigambo ebiwaana byabadde wali so abo bonna nno bolaba babadde bakufu era njagala okutegeeza buli kiisa ali mu kutwegezaamu Twitter bw'oba toyina mmere tuyite empola kubanga gye baasoosa Twitter baatuwadde ki emmere okumanya baatuwadde emmere negirekawo twagireseewo era nenkwatibwa ennaku neŋŋamba nti waliwo omulimi wa mbizzi wano ajje yeetwalire ku bimere kakati no munnange mu lukuŋŋaana olwo olwakubiddwa Kololo President Yoweri Kaguta Museveni ekisooka yasuubizza okwongeramu ku maanyi mu bibiina eby'abavubuka bannaddiini nammwe abakola obulimulimu obutono obwa buli kika okwongera okubasindika mu kkone ku kasimbi singa munaaba mumuwadde omukisa mu kalulu akagenda okubanga kakola ki kajja kinajjukirwa nti no mu kalulu akagwa okw'omwaka 2021 naddala abantu bawano mu centro mu Buganda mwanyiiga ne musukka okukakana nga Yoweri Kaguta Museveni bamusiiyisa kalulu n'akawulira wano mu centro temwakuma kumusiiyika kalulu n'abaka ba parliament ne mubakola ki ne muba mujjako kakati okusinziira ku batunuzi by'ebyobufuzi bagamba nti kiyinza okuba nga gavumenti bambi omuliro yajja ku kigere okukakana nga ababereti bakoze eki bamuyisizaako eggaali
kiyinza okubanga ekiwamba abantu naddala abavubuka abagambibwa okubanga ate bali ku opposition kiyinza okuba kyekyanyiza abantu kakati ne bagamba nti gavumenti webanga yagala okubanga atezza obuwagizi wano ebintu ebirina okubanga bikola ki biterezibwa abantu baffe babate bikolebweko kakati era mu mbeera y'emu maama Janet Kataha Museveni era nga ye minisita waffe ow'ebyenjigiriza yategeezezza abafulumisa abali mu kwekalakaasa nti ensonga zammwe tuziwulira tubeerayo eyo nga tuzikola ki nga tuziteesako naye n'ategeeza nti olaba mu kisanja ekiddako nga omwami wange ayiseemu mugenda bate mukyakaaba ensonga zammwe zonna ziri ku pepa wano awatandikirwako n'agamba tetugenda kwongeza bwongeza misaala gyammwe akiri mu bigambo yagambye NRM egenda kumaliriza bye yatandika NRM tekutandika n'etakumaliriza kino ekisanja ekijja bagenda kuba mu kutereza butereza yagambye NRM teringa bayivanike tekutandika n'etakumaliriza ontegedde bulungi yagambye byonna bye batandise balina okubimaliza mu kisanja ekikola ki kirasirumu abaana basomera wansi w'emiti mu kisanja kino kirasirumu ezitamala mu kisanja kino buli kizibu ekiri omanyi ng'onootereza ekizibu oyogerako ku buzibu obubaddewo bagambye nti kyekyabalemeseza mu kisanja kino batandiseeko kyenva kugambye nti NRM tekutandika n'etakola ki underline tandika n'etakola ki twabaddeko n'abalala be banominatinze twabadde ne Mabirizi twabadde ate